Radio Uganda chinana munana kutonze munana CBS kulamusizaako mukwano gwange awuliriza CBS yonna gy'oli weebale nnyo weebalire ddala tuli mu bakamanyi 224 nze Rumansi David era nga mikwano gyaffe aba Pepsi-Cola International be bakutuusaako program Pepsi-Cola bakuwa soda owa Pepsi, Mirinda, Mountain Dew kwoteeka ne 7 Up ate era be bakukolera ne Sting energy drink n'amazzi aga Aquafina byonna kakasa binywe ojja kuwulira omutindo. Mu kaseera nga amawanga amalala omuzannyo gw'omupiira gali mu kibangirizi ekyokusambayo emipiira eneena ate tulyoke tuddeyo mu international break eddako ey'omwezi ogujja ogw'ekkumi, liiga eyaffe eya Uganda egenda kutandika butandisi olunaku olw'enkya era wenjogerera bino nga barifreeze bamaze dda okuyungulwa okwetegekera okulamula empiira egya Uganda. KCCA yesooka mu nsiike ng'ekyaza ttiimu ya URA. KCCA etendekebwa Abdallah mu birungo ayambibwako Kefa Kisaala ne ko Jackson Magera ate URA etendekebwa Alex Isabirye. Omupiira gwabwe guno olunaku olw'enkya kujja kubeerawo ku ssaawa emu era nga referee omukyala munnabyafaayo Shamira Nabadda yagenda okulamula omupiira guno ajja kuyambibwako Nasolo Elizabeth, Ongera Immaculate, Jumba Solomon, Rosebel Rwamuyamba kwoteeka ne Salima Kairungi ye general coordinator bagenda okulamula omupiira guno. Omukyalo ono Shamira Nabadda bagambyeko nti munnabyafaayo kubanga twamulabyeko mu mpaka eza AFCON ow'abasajja, twamulabye nga ye Munnayuganda yasoose okugenda okufuuwa omupiira mu mpaka eza Olympics ezakakomekerezebwa, agenda kulamula mu World Cup ya under 17 ate nga kakati mu Sekafa region omukyalo ono yasinga kakati okukomonta firimbi era yateekebwa ddane ku lukalala olwa CAF abarefrees ab'enjawulo ku continent besasula omusaala ogwa buli mwezi. Kale nno osuubidde omutindo ogw'ekika ekyawaggulu ogw'okwolesa naddala ku mupiira omunene bwe guti nga KCCA ne URA be bamu ku banene mu liigi y'abanywera mu ggwanga. Akaseera Sports Club Villa ne Express FC lwe baatuuka ne bafotoka nga KCC yegezaako okukangaza URA ebadde etera okuvaayo okutuusa ate Vipers lwezze netandika okuyuuza bonna okuviira ddala nga mu 2013 awo okutuusa kaakati era olaba nga mu ekyo ekibangirizi Vipers yesinzamu ebikopo ebingi neryokedderirwa ttiimu ya KCCA. URA yakoma eri 2011, Express bwe yawangula 2012, yazzeemu juzi wano nga tuyingidde ejja 2020 naye awo wonna wabadde wa KCCA ne ttiimu ya Vipers ate nga URA erabika nti ebadde esiriikiriddemu naye Alex Isabirye oba oli awo yanagisisimula. Geemu yaabwe ya lunaku lwankya era eriyo geemu emu yokka. Kati olwo ku Saturday Lugazi abaakajja mu kibinja ky'ababinywera bagenda kukyaza ttiimu ya Kitara abaakava ku continent paka eza CAF Confederations Cup omuli n'abavubuka nga Dennis Omedi ne munne Judy Semugabi abalabise obulungi ennyo mu international break eyakaggwa nga Cranes esiitaana ne South Africa kwoteeka n'eggwanga erya Congo. Kale no omupiira guno gujja kubeerawo ku Saturday ssaawa 10. Referee Kasalirwe Lucky yagenda okulamula ayambibweko Okudra Emmanuel, Mafumu Mustafa yajja okuwuba akatambaala ku line ey'okubiri ate fourth official yamuheebwa Paul wajja kubeerawo referees assessor Ali Tomusange ono naye munnabyafaayo ye Munnayuganda yekka yali alamuddeko mu mpaka eza FIFA World Cup. World Cup yali South Korea ne Japan yawangula Brazil. Omwami oyo Ali Tomusange yalamula paka ku luzannya lwa quarter final. Kale no yagenda okubeera referees assessor ku mupiira ogwo ate general coordinator Eugene Seninde Munnayuganda yekka omukyala eyali asambyeko omupiira ogw'ensimbi mu ggwanga erya Bungereza. Kakati ku Saturday era Express FC kwegenda okukyaliza Mbale Heroes mu kisaawe enakivuba omupiira ogwo gwa kiro ssaawa emu. Mwetegeke mugende mugulabeko bafunyeko ku bazanyi abagezaako okwewozaako omulundi ogwokubiri. Tegeddeko nti Saidi Kyeyuneko jjanga abadde mu URA ebbanga erisinga obunene midfielder oyo agenda bakubira omupiira kwoteeka Mustafa Kizza abadde afunye okutaataaganyizibwa mirimu gye abadde mu KCCA ennaku ezo yagendako mu USA ne bitagenda bulungi akati alabika ayagala kuddamu kweyubula. N'abazannyi abawerako mpuliddeko ne Luwaga Kizita agezaako okunoonya omulimu naye okusinga ndowooza abadde asinze kusemberera nnyo ttiimu ya Wakiso Giants naye ate abatujju baamuyingiridde ne bagende bamukosaakosa ne bamuteekateekako obuvune. Kale nno tukusaasidde nnyo Luwaga Kizito naye nga Express FC
egenda kulabikako mu nsike ng'ezanya Mbale Heroes. Omupiira ogwo gwa ku Saturday ssaawa emu ey'ekiro, kitegeeza gujja kubeera gwako bitaala. Referee Semere Abdu yagenda okugulamula abawubi b'akatambaala kugenda kubeerako Ashraf Katerega ne Jane Mutonyi. Kakati fourth official ye Kavuma Vincent, nga referee z'aseesa ye Waiswa Ali. Ono nno ye taata wa Moses Waiswa Ndondi, omulenzi oyo akubira mu ttiimu ya Vipers. Kati ate Sserwanga yajja okubeera general coordinator. Era ate ku lunaku lwa Sunday banna Wakiso mugenda kulaba ku banneighbor Wakiso Giants wano mu Trading Center ng'ekyaza Bright Stars okuva wali Kavumba fawo twakumbyangao bigere n'ogendera ddala eno Namusere eno muba Haji Abuka Wenja nga tukumbawo bukumbi. Kale nno game eno egenda kubeerawo ssaawa 9 ku lunaku lwa Sunday wali ku Kabaka Kyabagu Stadium, era nga referee agenda kubeera Nassa Muhammad ayambibweko Nantabo Lydia ne Mironso Azed ng'abawubi b'obutambaala. Mulungi Diana ajja kubeera fourth official. Referee z'aseesa ye Sonko Mark yabadde akyasembyeyo mu kukangaza n'okukiikirira Uganda ku continent ddala mu mpaka za AFCON ng'omuwubi wa katambaala. Kakati wuno agenda kubeera referee z'aseesa mu game eyo. General coordinator ye mukulu Masembe Isa. Kakati olwo era ku lunaku lwa Sunday bamukwata mundu bagenda kwambalagana wali ku Prisons Grounds e Ruzira nga timu ya Maroons abakuumi b'amakomera nga bakyaza timu ya UPDF. Maroons jukira nti nno ebadde ekyusa amannya oluusi bagiyita Prisons, era bw'osomako mu byafaayo liigi yali etandika mu Uganda 1968 be basooka okuwangula ekikopo ekya league nga babayita ba Prisons, era nga balina ekikopo kino bakiwangula season 2 eziddiringana. Okuva olwo babadde ate basiitaana kulwana butadda mu kiyinja kya wansi, oluusi ne baddirayo ddala baba bakubyeko eno n'eri. Naye kakati ku guno omulundi balabikanga abakakaseemuko bagenda kuzanya ttiimu y'abanafu aba UPDF, era nga referee ye Dura Joshua ajja kuyambibwako abawubi b'akatambaala gumisiriza Memory ne Ijaga Muzamiru. Ate fourth official ye Chan Isaac, omukyala Catherine Adipo yagenda okubeera referee z'aseesa. Ono naye yayingira mu byafaayo, yasooka kubeera games teacher ku ssomero erya Marcos Makerere College. Akati omwami baali bamuyita Dick Nsubuga yagenda n'alaba ku maachi, agenda okulaba ng'atendeka abaana abalenzi nga mukyala. Mukyala ono story ki? Agenda okutuukirayo nga ye games teacher naye atagira n'akwata mu baana n'akookinga. Kali mu kukookinga namugamba lwaki tugira ddala eno mu bintu bino ebyaffe by'abasajja n'obigirira ddala nze ndi free. Bw'atyo n'amukwatako, era Catherine Adipo ye Munnayuganda omukyala yasookera ddala okufuna FIFA badge n'alamulira ddala ku continent okumalira ddala ebbanga, era kaakati omukyala ono wuuno yakwasiddwa omulimu ogw'okubeera referee z'aseesa ku mupiira ogwa Maroons ng'ezanya UPDF, ate nga mukulu Yenka Daniel yagenda okubeera general coordinator. Match day 1 wetu ejja okuseeyeeya nga ne NEC egenda kukyalizaako ttiimu ya Vipers. Tulabeko ku mupiira ogusooka ogwa liigi ogwa Kovacevic ng'omutendesi omujja owa club ya Vipers. Omupiira guno gugenda kubeera wali Erugogo, era gujja kuzanyibwa ku saa 12. Gukwasiddwa referee Outeke Daniel, ajja kuyambibwako Mbabali Samuel ne Kabugo Peter. Fourth official Yetuge Tumosime yajja okubeerako nga fourth official. Ate olondooza Katabira David yajja okubeera referee z'aseesa, ate Alali Aaron abeere general coordinator. Vipers ebadde epondoseemu ennaku ezo nga squad ebeera nayo ne facilities ebeera nazo ne obuvujjirizi ebeera nabwo, naye olugira wagira ne wabeerawo enkola y'emirimu etakwatagana na kuvuganya. Bwe kityo ebikopo ne bijja nga bibadde bigyesambyesambyeko ennaku ezo, era ne ku continent tebaagenda juzi. Twali tulowooza nti lwe baagendako ku continent ne bayingirako ko ne mu bibinja bagenda kufuuka banjawulo, naye wabaddeyo bibadde biyugayuga nga tebimuka bulungi, oba oliawo baabinogedde eddagala. Katulabe Kovacevic emirimu engeri gyagenda okugikolamu. Omupiira omulala gugenda kubeera wakati wa bannantameggwa ab'ekikopo ekya liiga aba Sports Club Villa nga bazanya Mbarara City. Eyo yonna ejja kusigala ng'ekyali match day 1, naye guno gujja kubeera gwa ku lunaku lwa Monday, gujja kubeerawo ku ssaawa 10, era Mole Byekwaso lwagenda okwasibwa okutandika nga head coach wa Sports Club Villa, kasooka ngadda mu bigere bya Stojanovic eyabawangulira ekikopo ekya league season eri ewedde, era nga referee Sabira Ali yakuttemu ajja kuyambibwako abawubi b'akatambaala Katenya Ronald ne Magola Ashraf. Fourth official Ekimao Steven ne Batte Dennis referee z'aseesa.
olwo omukulu Kavuma Hassan ajja kubeera general coordinator. Olwo nno March day 1 ekomekerezebwe Kavumba Police FC yegenda okukyaliza emipiira gyayo ng'ekyaza tiimu eya Bull. Mpira gujja kubeera gwa saa 10 ku lunaku olwa Monday. Dick Okero yajja okugulamula nga Happy Badru ne Agero Tone be bagenda okuwuba akatambaala. Fourth official ye Tumuhaisi John B. ate nga Nsubuga Brian ye referees assessor. Nsireko Hamza yagenda okubeera general coordinator. Kale embeera eyo ligi yaffe kwegenda okutandikira wano mu Uganda okutandika olunaku olw'enkya era nga lwakuba simanyi oba abawagizi muneeyongerako badde ntunatulako wano nga nsoma ku stories ezitali zimu ezikwata ku mupiira gw'abazungu. Manyi abazungu bwe nsoma ku mupiira gwabwe mba njagala okulaba ogwa Uganda tuyinza kwewaganya tutya okutuuka eri. Tuyinza obutabatuukako nga ffe abali wano nze ayogera naawe awuliriza nga tukyalaba naye waakiri okutunulira amakubo ge tuyina okukwata okulaba nga tutuukayo. Omupiira gwe twalabyeko gwa Cranes gwe yazannye eggwanga erya Congo gwakulaze nti abawagizi b'omupiira mu Uganda weebali. Boddayoko ne kukyali ku Vipers Day olabira ddala nga abawagira omupiira gwa Uganda gye bali oba beekwekawa oba basinziira ku kyokwekweka awo simanyi. Naye ngenza okutunulamuko nga ndaba ekiri mu Europe nga tiimu eya Borussia Dortmund ye tiimu yabadde ne highest average attendance ku mipiira gyayo egyawaka nga on average abantu 8,305 be balaba omupiira Borussia Dortmund gwezanya buli lwebezanyidde mu kisaawe kyabwe ekya Signal Iduna Park. Kakati bw'otwaliza awamu empaka zonna ze beetabyemu babadde ne total attendance yakakadde kamu mu 9,175 kubajjukira nti bazanye emipiira egiwerako mu Champions League emipiira 6 mulamba ogwabadde ogwawaka. Kale ne kirabika nti be basinze ate nno be bamu ku abo abataseera mupiira aba Borussia Dortmund bayinako n'ekintu kye baali bakozeeko ebintu bibiri bye tuyinza okukopperako. Ekisooka omuwagizi kwe kubeera nga ye customer era nga ye boss. Omukulu CEO owa club eno yatuukako ne mu meeting eddakiika 40 ekikeerezi. Abazungu okubeera ekikeerezi eddakiika 40 ekyo kiba kivve. Naye agenda okutuuka mu meeting ya board nga bamubuuza naffe ng'otya mbadde ndudde mbadde ku ssimu omuwagizi abadde ayinako kyagamba. Ono mu Uganda simanyi obuyinza n'okisangawo. Simanyi lwakuba n'enkwata yaffe ey'ebiseera era si yeeyo yennyini restrict. Naye nti oli omuwagizi yamutaddemu kattu ayina kyamugamba n'olwekyo omukungu n'agira nga awuliriza. Ekyokubiri kye baakolako Bayern Munich eyinako lwe yakubako Dortmund goolo 6 ku bwereere mu Signal Iduna Park. Kakati kye baakola mu ngeri ey'okuwaayo apology eri abawagizi aba tiimu eya Borussia Dortmund. Enkeera y'olunaku olwo abantu balina okuzuukuka tebannazuukuka. Bo kye baakola baasuula mu factory nga bakola nga bw'omanyi colors eza Borussia Dortmund, colors ezo yellow ne black. Kati bagenda ne bakola ebimuli mu factory, ebimuli nga biri mu kale omanyi ndaba oba Uganda abamu abatera okwerippalippa ku bimuli ebyo naye simanyi oba ebimuli nnono yaffe naye bo abazungu nnono yaabwe ebimuli era oli awulira ng'omukoledde kinene nnyo okumuwa ekimuli. Kati kye baakola bamanyi abawagizi ba Borussia Dortmund yonna gye bali n'amaka gaabwe ensi zaabwe amaka gabeera ne address. Si bino nti ate bw'otuuka ku kakonge ate n'owetamuko awo n'osanga omwala ate n'obuuka ekiswa kubeerako address nti plot namba gundi bweti ne namba y'oluggi oba ey'ennyumba byonna ebyo. Kati ne bagenda nga bateeka ekimuli ekya kala ey'omujoozi gwa Borussia Dortmund ku buli mulyango gw'omuwagizi wa Borussia Dortmund yonna gye bali bonna. Abantu bagenda okuzuuka nga ne yasuze azimbye olw'okuba beekubye olwogolo aba Bayern Munich babakubye olwogolo kuba babakubye 6 na biki ebyo. Buli agenda okwekanga yandisanze basuula amawulire manyi bazungu amawulire bagasuula omugundi mu mulyango. Agenda okulaba nga waliwo ekimuli kinene bwe kiti mu kale za Borussia Dortmund. Apology yali emala ensonga lwaki basobola okusigaza abawagizi ate ne basigala nga beeyongera. Oba ebyo mu Uganda tuyinza bikoppako ki. Naye nga tiimu eno ya Borussia Dortmund yasinze okubeera n'abawagizi abangi. Man United mu mpaka zonna ze yeetabyemu
naye teyabadde bubi ku bawagizi kubanga yayingidde abawagizi akakadde kalamba mu emitwalo 8 mu emitwalo 3 mu 2009 ne AC Milan actually yasinzeko ku Man U kubanga yo abawagizi bayo babadde akakadde kamu mu emitwalo 86 mu 964 ne kirabika nti nno tiimu eziwerako nga West Ham, Tottenham Hotspur, Arsenal, Man City, Liverpool bonna balabisenga basusizza mu bawagizi akakadde on average with season ne kirabika nti bo munnanga omupiira bagwagala bannayuganda ebyo tuyinza kuyigamu ki nga liigi yaffe egenda kutandika olunaku olw'enkya. Ensonga gye tutagusiza bulungi nga tutunuulira abatendesi abakyaliko akabuuza newankubadde nga season bazitandise bulungi naye olw'okuba nti nno bagenda ku ngatto ennene abantu bebagezaako okuddira mu bigere ne club zennyininyini zibagendamu nga nnene twabadde tumaliriza ne Vincent Kompany n'okusoomoozebwa kw'ayina. Kaakati tugendako eyitale eri Thiago Motta mu klabu ya Juventus omulaba nga mu butuufu abamwana nnyo abamwana era nga tulinze okulaba engeri gy'agenda okukwatamu. Yagenze okuyingira international break nga emipiira 3 awanguddeko 2 n'agwa maliri omupiira gumu ne bamukubandodde omupiira gumu n'ateeba goolo 6 ate ye n'atateebwamu era ye ttiimu yokka etannaba kuteebwamu mu liigi y'eyitale. Mpozi waliwo ne Empoli ye ttiimu yokka etannaba kuteebwamu naye bwe kituukako butakubwamu tebannakubwamu okufaananako Inter Milan, Torino ne Udinese. Kyokka ne mu kifo ekyomusanvu awali Empoli ne mu kifo ekye11 awali Fiorentina nabo tebannakubwamu. Kale no Thiago Motta bw'ati bw'ayimiridde bwe yeewaganyiza mu liigi y'ababinywera okusingira ddala mu klabu ennene nga Juventus. AC Milan n'embeera gy'erimu mbi ddala kubanga bali mu kifo kya 14 emipiira gyonna 3 gye baazannye wansi w'omutendeso mu Portugal omujja Paulo Fonseca tebannawangulako n'ogumu okujjako ekinene nnyo kugwa maliri omupiira gumu era kino kyekimu kyekiri ne ku Daniel De Rossi mu ttiimu ya AS Roma bintu tebinnaba kutambula bulungi. AC Milan manyi baafuna kati ow'amatanta gondi Zlatan Ibrahimovic y'omu ku bakungu naye abavubuka bonna be yayungula bintu tebinnaba kuvaayo bulungi. Samuel Chukwueze mu maaso awo, Alvaro Morata ayinayo obubeezi ggoolo emu, Rafael Leao mu Portugal naye ayagala kwesanyusa abazannyi abalala nga Christian Pulisic, Loftus-Cheek, Ismail Benassa, Emerson Royal, Theo Hernandez ne goalkeeper ono Mufaransa Mike Maignan. Bw'owulira amannya ogawulira nga mazito naye ekintu mu kisaawe tekinnaba kuvaayo. Akati nno liigi y'ababinywera ey'eyitale ekomawo mu weekend eno ku Saturday nga Juventus ekyalira Empoli, AC Milan ng'ekyaza Venezia, Genoa ng'ekyaza Roma, Atalanta ng'ekyaza Fiorentina. Napoli erina omutendesi omujja Antonio Conte yafiiridde mu transfers nga ayagala Romelu Lukaku oba oliawo naye anaatandika okumuwaamuko n'amuwaayoko ku magolo ge yabadde amwesigamu. Ne ttiimu ya Monza egenda kukyaza Inter Milan. Buli lwolaba ku ttiimu eno ya Monza ojjukira Silvio Berlusconi yagitandika era Inter Milan eno game ejja kuba egimanyi bulungi olw'embeera gye balina ne ttiimu ya AC Milan. Silvio Berlusconi gye yakulemberera ebbanga eddene kati bwe yavaayo ogenda okuteekawo ttiimu eno eya Monza era ndowooza ka feeling ako tekajja kubulawo. Kale nno abayitale nabo bwe batyo bwe bayimiridde naye nga ensonga yonna okusinga kusoomooza kwa Thiago Motta okutulagako kiki kyayinawo mu kaseera nga yagenda mu ttiimu ennene bwetyo gye yasanga nga yagisanga egonze naye katulabe kiki kyasobola okugiwa. Bw'ovaako awo nga bwe ngambye nti international break mu liigi y'Ebungereza yabadde tennaba kutuuka. Twalabyeko emipiira 3 gyokka. Kaakati international break eddako nga 5 ne 6 ez'omwezi ogujja ogw'e10 ttiimu zino zijja kuba zizanya emipiira egya liigi eneena era ndowooza Liverpool yinamuko ku match enjabayaba. Ancelotti bw'anaabanga anywezezza kiri kye yakola mu mwezi guno oguwedde ng'atandika okukola omulimu gwe mu Liverpool
ne Bungereza ayinza okuteekawo likodi ez'enjawulo n'okutandika okumuteeka mu lugero olw'okutagamba nti nno agwira bugwizi, naye ayinza okubaako ekinene kyanyuka nakyo tomanya oba waakiri ne bw'atanyuke na kikopo kyonna ajja kuba aweereza obubaka nti teyazze kwetaba mu bwetabi wabula yazze kuvuganya. Akati ku mbeera eyo bwetyo balinayo emipiira ena gyokka egya Premier League aba Liverpool. Balina Nottingham Forest ne AFC Bournemouth, egyo gijja kubeera ku Anfield. Ate ku bugenyi balinayo Wolverhampton Wanderers ne Crystal Palace. Bebo bokka. Tumanya sajja bw'anaagendera ku mutindo gwe yayolesezza mu mipiira giri esatu kati tunayingira international break, ekiba kimutwala ku mipiira 7 bw'anaabeeja agiwangudde ajja kuyingira emipiira 7. Omusajja nno akyasinza okukola ebyafaayo mu liigi y'e Bungereza nga mugenyi naye mu mipiira egiggulawo yali Maurizio Sarri yawangula emipiira 12 mu sizoni ya 2018-19 nga ajja oba kale emipiira 12 gye yatandika nagyo mu ttiimu ya Chelsea teyakubwamu. Bwe kiba kuwangula abatendesi babiri Pep Guardiola ne Carlo Ancelotti basibaganye ku mipiira 6 bo nga bawangula miwangule. Kati Ancelotti bw'anaawangula emipiira gye gino 4 nga tugenda mu international break eddako mu mwezi ogujja ogw'e10 ajja kuba naye amenyewo likodi ya Pep Guardiola ne Carlo Ancelotti. Entandikwa tebeera mbi, naye ng'ogyeko emipiira egya Premier League ajja kuba ayinamu Capital One Cup ng'azanya ttiimu ya West Ham, ajja kubeeramu ne Champions League emipiira 2 ogwa AC Milan n'ogwo ogwa Bologna. Naye ng'ekisinga obukulu gye giri emipiira 4 egya Premier League kubanga yatandise bulungi nnyo nga tetunayingira mu international break eyasoose, era ng'emirimu gye gyonna ndowooza abantu bajja kusinga gitunuulira mu Premier League okusinga mu mpaka endala zonna. Naye ate nno Liverpool erina ebyafaayo byayo nti buli lwebadde nga erina ennyonta ey'ekikopo ekya Premier League kye bawangudde juzi oluvannyuma lw'emyaka 30 babadde beevubirizaawo awo n'ebikopo ku continent, Champions League, Europa, babadde batera okugira nga bakwatakwatamu mu ebyo, era mu ebyo tebali bubi, ne FA Cup ne Carabao. Akati awo Ancelotti tetunaba kumanya gy'atunudde, naye waakiri international break ey'okubiri emipiira egy'ena egiddako bw'ogeraageranya ku banne balabikanga ate bo Ancelotti alabikanga waali awalumikakokko obutafaananako ku fixture zaabo abalala betugenda okutunulakokko. Nga munnange Mugisha Atanansi bwansabye ogezaako okutetenkanya line-up ya Arsenal yandibadde etunula etya naddala nga tebalina bazannyi baabwe ba central midfielders mu kaseera ke kamu. Oyinza n'okuteekako ne Mikel Merino naye oyinza okumuteekako kwaba bataliwo newankwadde abadde takubirangako ku Arsenal. Naye bw'obanga toyina Declan Rice ate nga toyina ne Martin Odegaard olabanga awalekeddwawo omuwaatu omunene wakati awo. Akati ne Mikel Merino yandibadde akwatamu naye wuuyo ali ku ndiri. Akati awo otugenda okukwatamuko okusinziira ku Mugisha Atanansi kyabadde ayagala tutetenkanye okulaba Arsenal eyinza kuyimirira etya. Mu kaseera ke kamu tujja kulabako ne ku side ya Tottenham Hotspur nabo balinamuko ebizibu. Rodrigo Bentancur simanyi musango gwero kugenda kutuulibwamu y'omu ku mpagi luwaga mu midfield yawo, naye ayina engeri yayogedde ku kapiteeni we Son Heung-min ekyalowoozebwa nti kiba kusosola mu langi. Yagambye ye bw'atunuulira obuuso bw'abakoleya ye mbu tabaawula mbu abakoleya bonna bafa. Naye ekyo nno kituufu, nze nange abakoleya abo sibaawula, balina engeri gye balina obuuso obwo. Naye ssebo Rodrigo Bentancur yakyogeddeko awo kati FA essaawa yonna emuyita, simanyi oba eneemuyita kumukaliga kutandika ne weekend eno, kijja kusinziira we wanaatuulira mu musango, ate baba bamulekerayo ne a few days okujulira bw'aba ow'okujulira. Naye kaakati embeera eyo mu kaseera nga nabo tugenda kutunulirako mu nkambi yaabwe tulabe engeri gye beetegekeddemu ttiimu eno eya Arsenal. Nabo abazannyi baabwe bakomyewo okusingira ddala Dominic Solanke abadde atudde emipiira 2
naye ndabye nga akomyewo tugenda kumulamuko mu nkambi yaabwe tulabe bwe bayinza okuyimirira okusingira ddala ye Mugisha Atanansi abadde asinga kwagala sayidi ye ya Arsenal yokka era ndowooza ne Kato wano ku Ham Enterprises ndowooza naye kiyandiyagadde naye nga tujja kubitunulamuko ebyo nga tumaze okugyawo obubaka buno mu kitundu kyaffe ekiddirira ekisembayo sigala ku CBS tujje ate twongere okusembula mpolampola. Arsenal engeri gyeyinza okutetenkanyamu midfield ne tiimu yonna okutwaliza awamu ate basigale nga bakuuma omutindo kubanga kibanga emipiira esatu gye baazanye before international break bawanguddeko ebiri ne bagwa draw omupiira gumu si wabi nnyo ate bagenda kuzanya eno wadde London Derby naye babadde batera nnyo okwegiriisa nga bazanya tiimu eno eya Tottenham Hotspur. Awo ku bugenyi Arsenal gyeraga ku Sunday omulundi gwe basembyeyo okgenda bawangulidde ogolo zabadde 3-2 lwakuba mwogwo omupiira David Raya yakola ekyejaawo omupiira n'agenda agugemulira Christian Romero omuzibizi wa Spurs najja n'abatokosa mupiira ogwo ne gugwa nga abawagizi balumye n'amannyo naye kakati David Raya akyuseemuko bagenda kusanga David Raya mulala obandooza ajja nabbagamba nti luli yali bakyemweyazise bweyazise naye kakati bamuguze kuba sizoni eno emipiira 3 gyokka alagiddemu obukugu obw'enjawulo mu kukwata ggoolo era nga mu mipiira egyo 3 mulimu emipiira 2 gye baatadde ku lukalala lwa save of the season naye ate bw'owulira save of the season kyangu okusanyukira goalkeeper David Raya naye olina okwebuuza lwaki bamutuukako nnyo kaakati kiki ekyatuuse ku control mechanism eya Arsenal kwebadde esambira naddala season eyo ewedde era obusekese obwo buvaawa naddala nga partnership wakati eya Declan Rice ne Thomas Partey ebadde eyengedde bulungi ne partnership wakati wa William Saliba ne Gabriel Magalhaes naye ebadde eyengedde bulungi kakati obuzibu buvaawa tiimu okubeeramu emiwaatu egyo mwe bayitaayita okuba David Raya emipiira ekyo nno ekibuuzo oyinza obutakibuuza muzanyise kinnoomu oba ekitongole ekimu wabula n'okibuuza ku nsamba eya tiimu ennamba okutwaliza awamu awo oba osunga ku bukodyo obw'omutendesi Mikel Arteta naye nga Arsenal abatendesi n'abawagizi n'abazanyi nga beetegekera maaki ennene bwetyo nga bwegambyeko nti mu kukyalira Spurs kasookanga bafuna kisaawe ekyo mu 26 ekyo ekisaawe Arsenal ekubiddwako emipiira 2 gyokka oba guno gwe gunaabeera ogwokusatu ye Ange Postecoglou ayinza kukozesa atya advantage nga Arsenal erina amalibu amanene bwe gatyo ku bazanyi abanene okusingira Declan Rice ne Martin Odegaard omu ajja kuyambako nga musudde omulala ajja kuyambako nga mwe mulina naye ate omu alina obwogi bubiri akuyambako nga musudde n'akuyambako nga mulina mu Declan Rice kati awo ebibuuzo bikyali bingi era Mugisha Atanansi agenza okukyebuuza nga nalina kirowoozezzaako nti nno nja kukikubaganyako ebirowoozo ekisooka newankubadde nga waliyo ekiyongobero mu nkambi ya Arsenal ku lw'abazannyi abo abataliimu ku mupiira ogwa Tottenham Hotspur amawulire agali amalungi ge Mikel Arteta okuba nti nno bamuwadde endagaano empya nga bagyongeddeyo paka 2027 jukira Arteta yasooka kukola emyaka 3 miramba ng'ali wansi wa Pep Guardiola okuva 2016 okutuuka 2019 bwe yajja okudda mu bigere bya Unai Emery mu 2019 yawangulirawo FA Cup mu 2020 era ekyo ekikopo kyokka ekinene kiyali awanguddeyo nga mpozi oyinza n'okuteekako Community Shield 2 yawangulayo Community Shield ze 2 awo mu 2020 ne 2023 mpozi n'ekirala ekinene kwe kuzzayo Arsenal mu mpaka eza Champions League omulundi ogwasooka mu myaka 7 kuba Arsenal naye yali etuuse ng'ebya Champions League yabivaako season ebbiri tezamugendera bulungi nnyo yanyukira mu kifo kya 8 naye bwe yasalako awo najja mu kifo ekyokutaano kati season ebbiri ezikyasembyeyo abadde avuganya ku kikopo era nga nnyukira mu kifo ekyokubiri ne mu season zino ebbiri zabadde avuganya ku kikopo
season ewedde ate yali mulungiko okusinga ku season eri ey'omunda gye yanyukira mu kifo ekyokubiri. Ekyebuuzibwa kati wali abadde anyeenyanyenyaamu kati asimbudde eno ye season mwana awangulira ekikopo. Ebyo byonna ebibuuzo tulinze bulinzi kulaba kubanga Pep Guardiola kasooka ng'ajja Bungereza okubeera omulungi kyokka tekikumala kubanga ne Jurgen Klopp ne ttiimu ya Liverpool babadde balungi nnyo mu kaseera nga bavuganya Man City, naye Pep Guardiola ng'alinako ebintu ebyenjawulo by'ateeka mu ttiimu ye era okukkakkana ng'ekikopo akiremeddeko. Kati ku guno omulundi tulinze okulaba Arteta nga n'endagaano yino bagizizza obujja agenda kukola atya. Jjukira yatandika mpolampola, alese obuvubuka obwo Bukayo Saka, Smith Rowe, Gabriel Martinelli, abantu ne bazalawa ali mu kujjamu ba senior ba Pierre-Emerick Aubameyang, ba Mesut Ozil, lwagira n'akwata ne mu Granit Xhaka awo asoose kumusuuza kikomo kyabwa captain. Musajja nga yeeronda kazi yali agezaako kuzimba kintu kye ng'ayagala ttiimu kugizimbira ku muzannyo we Martin Odegaard. Kale katulinde tulabe naye nga n'ensimbi abadde tabwekebera kubanga katayingira obukadde olukaaga mu kusaasaanya mu gino emyaka 5 gy'amaze. Ebyo Arsene Wenger ndowooza bimusinduukiriza n'emmeeme kubanga ye ebyokusaasaanya ensimbi ezimu baamuwanga ez'oggula abazannyi nga endala azizzaayo balance nti tezikoze. Kati ono yo omuvubuka tasaaga, ensimbi azikwatira ddala era ne mu kuwangula emipiira gye 10 ekyasooka yawangula emipiira 10 egyasooka mu 7 games fewer than eza Arsene Wenger. Omuntu yenna mu byafaayo bya Arsenal okwegeza mu kyafaayo kya Arsene Wenger olina okuba nga kyokoze kyanjawulo. Kale nno omukulu ono bw'atyo bwe bamuwadde endagaano empya era luli abadde afuna obukadde 9 omusaala gwe omwaka, naye kaakati bamusembereza eno kumpi ne Pep Guardiola kuba Pep Guardiola yasinga okufuna ensimbi e Bungereza ali ku bukadde 2 omwaka. Naye Arteta ndowooza engeri gye balabye nti yasobola okukwata musajja kaakati naye bamusemberezaawo ku 2 awo. Kaakati ate ekisigadde takyenyooke naffe tulinze. Kati ng'ogyekaaga amawulire amalungi mu nkambi ya Arsenal, bw'oyingira mu kisaawe wali kiri mu kukwata ku bazannyi. Ekisooka Arsenal erina squad yaabwe ennene, abazannyi bangi be balina, naye bano abaavuddewo bansonga ate bankizo. Oyinza kukwatamu otya? Waliwo system eziwerako Mikel Arteta zayinza okutetenkanyizaamu. Ekisooka gundi Jorginho ayogeddeko eri bannamawulire n'agamba bwe muyingira mu dressing room half time, omuntu yenna talina kunyega kigambo kyonna. Asooka okwogera ye Nicolas Jova, musajja oyo Omujamani. Musajja oyo Omujamani yakolako ne Mikel Arteta wansi wa Pep Guardiola, era Mikel Arteta bwe yafuna eno omulimu n'ajja naye era omulimu agukoze okuva lwe yatandika season ya 2021-2022. Arsenal eteebye set pieces 44 nga 20 ku zo baazikubye mu season emu yokka eyeewedde. Kaakati Arteta mbw amwesiga olwesiga yasooka okwogera nga n'Arteta tannaba kwogera, n'amala okutereeza abazannyi bye bakoze ebitali bituufu babiggyemu n'ebyo bakoze ebituufu babinyweze bwe bityo. Kati bw'amaliriza olwo Arteta n'ayogera. Arteta naye obudde tabumalaayo n'aleka abazannyi abakwataganya emirimu buli omu ayogere ne munne. Martin Odegaard adda wali mu kakuukulu ne Bukayo Saka, Jorginho n'adda wali ne Thomas Partey ne gundi ne Declan Rice, William Saliba n'adda wali ne munne gundi Gabriel Magalhaes. Era ndowooza ku mupiira gwali gwa Brighton and Hove, Gabriel Magalhaes yali ayagala okukubira Calafiori enkufu. Baagenda ne bakuba omupiira omuwanvu, Calafiori teyasituka kubuuka, kyokka nga liweero beeke libali eno mugongo lyali ligenda babalagaza. Magalhaes mujjukira ebigambo ebisongovu lwakuba tetwabiwulira, naye walaba nga obwanga abwolekeza Calafiori. Kakati abo nabo badda wali mu kakuukulu kaabwe, bwe biggwa ne mulyoka muddayo mu second half. Kakati ekyongo mazo kiteekaawo system ya 4-2-3-1. Bano abana kale Timba yajja mu kifo kya Zichenko oba Calafiori anaakubayo. Backline badde teyina nnyo byeboozibwako,
naye kakati double pivot Arsenal egenda kubamu ekya double pivot nga Thomas Partey aliwo ne Jorginho. Kitegeeza Jorginho yabeera more defensive ate Thomas Partey alimuko kali akagenda mu maaso. Naye ate ennaku zino zonna Thomas Partey yabadde alabika obulungi mu covering back four eyo. Kyokka ate era nga Arteta tannaba kusalirawo ddala bazannyi banayingira mu system. Ayina okutunuulira abazannyi abadde batannaba kusambako. Jorginho eno season tasambangako. Waliwo n'ebigambo ebigambibwa nti ne Ethan Nwaneri naye kinga naagirina n'okusonseka passes ez'omutawaana akolera ddala nga Odegaard. Naye ekyebuzibu oyinza okumwesiga ku match ye ennene ku bugenyi ng'akuba match ye esooka. Raheem Sterling naye season eno tannabakoonako kakibeera eri ewaabwe mu Chelsea abadde eyo. Gabriel Jesus Fernando ndoze yakubako eddakiika oba 5 oba 7 bwe yayingiramu nga substitute ku mupiira gwa Wolverhampton Wanderers. Onoomukkiriza okutandika guno omupiira bw'obanga oyagala okusika Kai Havertz omuzze wano mu makkati akube ekifo ekya Odegaard. Kakati ebyo byonna ebibuuzo answers zaabyo tubirinze ku Sunday. Lwakuba wano mu maaso w'oyagala okubisa Gabriel Martinelli ne Raheem Sterling asobola okubawo ne Leandro Trossard asobola okubawo. Martinelli omutindo gugubadde tegunnaba kwaka bulungi. Trossard abadde tannaba kulabika bulungi ng'atandise nga bwe twamulayo ku mupiira gwa Brighton and Hove alabika bulungi ng'avudde ku bench. Raheem Sterling ali mu tiimu mpya wadde yali akozeeko mu liigi y'Ebungereza, yali akozeeko ne Mikel Arteta. Eno Arsenal ndala ensamba yayo ndala. Kati ebintu byonna ebibuuzo tulinza okulaba engeri omukulu gy'agenda okubiddamu. Oba Kai Havertz anaabeeranga bwe tumulaba ku national team eya Germany ng'akuba ne Fukrag wali nga twin striker n'akuba ne Gabriel Jesus Fernando. Awo nawo tulinze. Oba Zinchenko yali akubyeko wakati awo okusinga wakati awo akubawo ku national team eya Ukraine. Yaliko mu timu ya Man City mipiira 5-8 gye yazannya yasambako match emu yokka mu central midfield. Kati wano bayinza okumwesiga n'akubawo. Awo nawo tulinze bulinzi. Akati Kai Havertz naye tubadde tumulaba ebitundu 6 ku buli 100 mu timu ya Arsenal yakubanga nga midfield. Nga forward akubiddewo emipiira 40%. Naye ate 40% eno yagizannya nga forward okuva mu Feb n'azanyirawo emipiira 17 ne yeetaba mu goolo 18. Kitegeeza yateeba goolo 11 n'akola assist 7. Erling Haaland ne Cole Palmer beboka abamusinze okuva Feb kutuuka kaakati. Oyinza okumugjayo. Leandro Trossard bwe yali ayogera mu press conference nga ajja mu Arsenal yagamba yayagala nnyo okuba classic number 10 gwe banaakubisa mugongo gwa namba 9 yenna. Akati ebibuuzo ebyo byonna tubirinze okulaba engeri gye babidda. Thomas Partey yali akubyeko ne Jorginho mu double pivot. Zijjukira lwe basambako mu match emu bombi Arteta yali agezesa kubisa Thomas Partey mu namba 2 oba mu bijjukira yakubayo match 2 nga season ye wedde etandika. Double pivot yaabwe eneebeerawo ku Sunday eneeba si yesoose oyinza okukkiriza ogezesa ebisooka mbaki ennene bwetyo. Ebyo nanno bibuuzo ne answer zaabyo ndoza tujja zifuna ku lunaku olw'Essande.